Yesu ketadi kapitani sugena maso atenete era tinda kulika nibakunyumiza bunyumirize gena maso kakalinga tandika mzee yajja ogenda okweregereza yasanga mutabani wali wano ajja musanze yekubagiza wayi mwana ng'obadde ki kumbe omwana tasobola kwogera mpije zivudde naye nga amusanze akaaba olubadde yenna embeera gy'alimu saagala bintu simanyi maama wazze akukubye maama tannankuba bambi kasajja katoyinza ogambirawo maama yakubye era taata n'avaawo ne bakwongera kagamba tewali kikabadde kakati nga tuvuddeko etuddako eri musajja mukulu yaleka atunze ebyo byonna mu kibuga n'asalawo ajje mu maka g'omukyalo muganda we yafa ge yaleka n'abaana abalimu ab'obuwala musajja mukulu yatuuka ali mu mbeera y'okulabika ndi abantu bano abayiiyizza banoonye gye bakola ki gye badda mulimu abantu sebo mu kika nga bo tebongerako ku bya bugagga bya kika naye nga batoolako butoozi kakati gwe mwana gwe naawe otusobedde otandisa ate okuluga ebibbo kati okimanyi ebibbo ebyo mize gy'abakadde nnyo kati gwe oli awo weeyita mwana muto tugambe nti oli muto nnyo abaana mukula saana noba nga ate otandika okola ebijja myaka gyo nga tonnayonooneka owulidde kati ye oli myaka emeka kyokka taata olowooza nonze ni muto nze ni myaka 2 omwana agenda maaso n'okulaga nti ekirumbe baakirumba dda kati gwe gy'emyaka 2 oyagala obe ng'oyonoonekera ku lujja egyo emyaka 2 gyekyasinza okubeera emyaka emirungi egy'okusikiririzamu abasajja emyaka gino buli we gikutambulirako mukazi gwe wenna ali eyo oba olina okwegendereza kuba buli mwaka mu kukula aye tekirina bulungi gye kijja kuba bagakula wette kulazikulabe tewaliiwo abamusanyufu ng'akuze kyobola bagamba ni kulazikulabe kati omwana ono emyaka gy'alina mu taata wa mugamba emyaka egyo wandibadde oyina omusajja naye nga jjukira ono yajja n'akakodyo ke ayagala abaana bonna babe nga bafumbirwa baveewo ewaka bamulekerewo kakati ng'amugamba naye taata nze gwombolera ebyabasajja nze nga ninayo olulenzi ayinayo olulenzi omanye abaana bano abawala bakavubuka agenda n'asanga abalenzi abo ne batandika okumulaga nti mwagala naye nga ebyabawala kasitaafu n'asobola okusiba enviiri ku mutwe n'okuteeka enjala ku bigere abalowooza amaze naye waliwo obuvunaanyizibwa obulumba wakati awo ng'ekirumbe mukirumba kati ng'amugamba saagala ogende maaso na buvubuka bulumba bulumbi kirombe we butwala zaabu we butadda owulidde olina okufuna omulombo omu ng'oyo omanyi buli watwala zaabu waffe bw'abaako kyazza owulidde kati ndabanga nze mbadde mweraliikirivu nga naatera n'okubatambulira nga nti neewunya ne ŋŋamba abaana abanga ab'obuwala abatafumbirwa baabaki taata tewali buzibu tujja kufumbirwa naye abasajja bakyetereeza katugira tuluka ebibbo ng'agenda maaso na bukeedo bwe ono gwe bayita musajja mukulu Kasirye John Bosco original names firimu gy'otandika egenda maaso ate nate baana bano bwe tuva ne tujja tudde eno omusajja yawasa kaaka tuba tuli awo ogenda okweregereza musajja mukulu ng'ajja obedda bebi olina okunoonyeza eringa oli eno bebi nga bw'obima anengera amanya nti wano akawokano njagala nnyo akati kano kuba kalina engeri gye kasuula empewo ani akubye omulala kati ng'amugaba naye omwana bamukubye omwana musanze akaaba omwana we bamukubye omukyalo tasobola kukuba oba bano omukazi ono yazanyira ku mwana wange saa muntu azanyira ku mwana wange bannange ani akubye omulangira waffe bebi jangu naawe toyomba omulangira ffe ate ani amukubye nja kulaba kiki lwaki bazanyira ku mwana waffe wamukongoola okuva le yatandika okubiitabiita omwana oli mu maka gano ono gwe baleeta omukyalo ono yalabanga emirembe gimuweddeko abakyala abasinga bajja mu maka nga bamanyi nti waliwo essuubi bw'azaala abaana omwami ne waafa kuba azadde kubaako omusika emaali eba esigala mu ngalo ze kati ono yasangawo gwe bazaala edda ne bajja bagamba mbu ate oli ye musika kati ono ndowooza aliwo just nga ndobeso bye bimutta kati nga tudde erudda
ono agenda kuyubuluza bukeedo katuba tuli awo kyannyina ekyebitumbwe nga kikomawo bannange obedde oli luddawa nalowoozezza ogenze kuleeta katunkuma tuyiwemu omuzigo gwe gundi kati ono ye taata aliwo alabika agenze mu kabuga ono mutabani we gwe yajja naye simanyi kati ng'amugamba omusajja ono jjo alina engeri ebigambo bye yambuuzizza bye saategedde yatandise mpolampola bw'amubuuza ebyapa neŋŋamba naye kaakati muganda wa kitaffe yajja kutukuuma oba yajja kukuuma byapa omanyi bagamba siwali muntu yenna alumirirwa nga siwali kigendererwa omusajja we namugamba ebyapa sibimanyi n'ayomba nnyo nali simanyi nti alina n'eddoboozi erivuga ng'endebe yabogola nnyo nabadde ndowooza laddu yeetukubye baba bakyabyogera ono nadda wedda muli ludda omuvaawa kabuuza kalinga akaatuluka mu magye gwe obwedda olidda nze obwedda wendi kati muze iyo balazewa kyoka tomanyi naye gyali taata mbadde manyi mutambula mwenna kuba mwajja mwenna kati balinga abamusonseka ebigambo bifumitanga misumaali ng'omuntu gwe wajja naye okukyala akubulako atya ayagala kuleka wano babanga abakugamba omuntu akujjukiza wano nti oli mugenyi kikujjukiza saayo noyina okuweta kaakati tuba tuli awo gwe wagamba kitaawo nti bakubye wabadde oyo mugamba saamugambye nti gwe wankubye nkulaba kaana gwe otunula ng'olugambo naye kooligamba kitaawo nti nkubonyaabonya nnyini ate nja nakakubambuka sika gwosikawa ku mukwano gwe badde omusajja ng'ojja eri ogamba mbu gwe musika olwo nze siizaale balenzi oba bakugamba mbu ndi mugumba kalabe katunula ng'omugongo gw'ekikere nagambe waka wano oli ki nagamba oli mukozi oli muddu oli muki muddu nja kukuba gwe ate nja kutta gwe lunaaba olumbe telunatwala kitaawo lujja sooka gwe nja kakuba ke kagumu ng'omugongo ngaki kumbe bakakubye nnyo akaana akakubye nnyo ne kaguma omugongo bannange ebintu by'okutulugunya ezzadde si birungi omukyalo ono ekintu kyagenda maaso n'okukola kale nno kyakutulugunya efirimu egenda maaso era nga twagala tube nga tumanya ludda gye biggwera ne sinema yaffe eno kaakati munnange oluvannyuma omukyalo ono yakwata ekkubo ne yeesitula gy'alabe ku mikwano gye atambula ebintu abinyiga nange jabbyabya kaakati ono yajja abuuza munne abadde abuuza nakatudde kati ate gwabuuza simanyi mama wamwe gyali kwentaliyo kati njagala nakatudde ono abuuza nange naye kati ate bannange ne mu kibuga gye twali tuseerebwa kuba ne mukyalo ndaba ebintu biibino kyekimu kaakati mutabani wa gundi teyeegombye ekikyala kino munnange kati kumbe noono naye akavubuka akeegombye bannange akavubuka kadesi kabi akavubuka ndaba kayinza okubaamu amaanyi omanye ennaku zino abakyala bano baagala nnyo obuvubuka obwo kuba mbu simanyi oba bagamba old is gold kati now young is powerful youth is powerful kati ng'amugamba nti nkubuulira ki munnange okimanyi nti omusajja yamala n'anzija ku lujja omusajja yamujja ku lujja ebintu by'ensi bizibu naye no n'omusajja yamuwasiza ku mizigo gya maama we omuvubuka mu myaka gy'alimu atunula ng'enkaŋŋa naye sente zaamubula n'asalawo abe ng'akola ki amuwasiriza ku mizigo gya maama basula mangi okulira n'omuzigo gw'embuzi naye obufumbo weebuli kubanga bannange ekintu okulekani obulwako wootudde abakyala bano mu mbeera kyekuba ni bebalezi naye ate nabo balabika okuba ni batondebwa kwasaganyizibwa kyenjo ya kyampa kati bannange omusajja njagala byenkana ki alina nnyo laavu
bannange oli omusajja njagala nga sikyajula. Kati ng'amugamba omusajja ekyamazima omukwano agumpadde bulungi mbadde nze kubbirako munange gira okole ki ofumbirwe. Waayi gwe naawe oli wano wenna oddugadde wenna osiiwuuse sikutegeera obanga oba omuvumbike mu muliro gwe zinagana okujja n'otansanyukira kaakati nno webiti ng'ajja kulaba ku nnyina kati nga mugavaayo kati genda ogabe maama wo nti dadi waali buno nno bwana bwa gundi bwa muganda we omuzira wange kiki maama wange omulungi munnange gwe muzira wange gwe munnange kaliba wange omanyise bamaama bano baba bazira ntangozaayo munange namune maama wange bw'oli ŋŋendako yendika abantu maama gwe muzira yamuyiriza ne katyuni omanyamba yayi baba bagezi buli wamuyimbiramu maama nga kakkana obusungu maama ekyana bwe kimuyimbira nga yeerabira ekigoba kubanga abazadde abamu omwana kasita akula n'atuuka mu egyo emyaka okirengera kirina n'ebirevu omuntu alina ebirevu oyo ayinza obutaba n'ebirevu kati ekyana kino mu mbeera zaakyo kiri wano mwe kikolera ogwejo ne kijja kirabika okuba kyawasiza ku nnyumba za maama waakyo emmanju kati ng'amugamba maama munnange obadde oyeyo kiki baŋŋambye mbu simanyi oyo kiwaliwo ekitateredde kiki maama ng'amuga nti munnaye mukyalo oyo gwe wawasa nze waliwo ebintu bye simwagalako omukyalo oyo mu mubiri gwe mulungi naye agulaga nnyo ng'amuga maama nkubulye omwana oyo bambi engeri kale gyayambalamu manyi togyagala yekwogeza ebyo n'amugamba naye omuntu n'alyoka ayambala obugoye obumpi bwe butyo ku kyalo n'ayambala obugoye obutamutuuka omwana n'alyoka agenda mu maaso kwegamba yenna atambula bulala nnyo obulako kimu kulaba birombe nga taata atudde ng'oyimiridde bwoti oli mukateete nga kayita wano mu maviivi nezize ziyite mu maviivi ye ate gwesalidde wekka ezize ziyite wano mu maviivi. Kati maama ekisinga okumuluma omwana ono bannange bagamba okusanga nazaala osanga amalaalo naye ekyamazima bannazaala baba batuufu olumu kuba kati ono ekyamutamya mukamwana kwambala ngoye ezo zikoma mu bisambi maama oyo omwala njagala kati nga mugamba ekisooka omumala oyo maama gwolaba njagala saa mugambeko yawandika n'erinnya lyange yaliwandika ku mukono gwe olugoye olwayitibwanga n'amugamba gwe omwana gwe otagulira kadde twala eri totandika bintu byakunsulu babba naye oyo omuwala bw'atakyusa ngoye ne waba afumba bulungi atya adde waabwe oba be baba bazaala mugundi bw'otubuulira lwaki eyisanga kimalaaya kamukuluwo kyokka bawali akuba n'empi nkube naye nga mu bantu wonna era kati ye tasobola kati ng'amugamba nti olengera nti ono omukyala wa mukulu we yayambala bulungi abatya maama kati ng'amugamba kiri kyambala bulungi naye kirwana nnyo kale kimukubanga empi kali maama yamugamba lumu oba kinkube naye at least tekinswaza gye kiyita eyo kyambala bulungi Dominiko yazinsibisizza kaaka tugenda okudda eno nakatudde ne munne onambuuzo wa enviiri kiki kati mbu Dominiko ye yamusibisizza enviiri era yalengerera ddala Dominiko alabika amwagala nga taata ampita nga ngamba kati ng'amugamba muze munnange twabadde awo muzeeyi nga mpita ng'agamba mbu tukuze nnyo n'ambuuza abantu abakulu nga ffe abataseetuka mbu nno tubala ki kati kumbe ekitabani kya muzeeyi kiri ludda kibawulira balinga abageya kitaawe waakyo ate bwe bye bintu byekitayagalira ddala abaana bano bagenda kuleeta obuzibu nyalowooza agenda tujja wano tufumbirwe abaana bano bagenda kuleeta obuzibu baba kasooke nkubuze bwolaba ndaba nkuze nnyo ate fiimu yino yanangira nagamba gwoyiseeku kati ng'amugamba nti omusajja amwogerera ebigambo bingi okutuuka omugamba mbu simanyi yayitako akuze nnyo taata
okimanyi boogera kugwa eri nsanze bakukutaddeko akakukulu abaana boogera ebigambo ntuumweti eringa abaana bakwogeredde nnyo mubaddemu babinankani ekintu kye batuuseeko ekinku yatuuka n'okwogera ku birevu era bagayisa amalevu wanje abaana lwaki banvuma batuuka okunjogere bagambye mbuli ampulidde agenda gakumamu omuliro tekisoboka ekyo kiri kafuuwe naye kati wekibanga abaana nibagala kunzigulako lutalo ng'ate pulaani yaffe yatuleeta tennaggwa taata naye abaana bano tukoze tutya oba tubatege butwa kubanga ebyemirembe tebajja vva wano kubanga eyakubye omulanga n'ogamba abaana banfuddeko abantu bakuziikira kale ne bakusondera ne ku mabugo tukoze tutya kakati muzeeyi yamugaago tofaayo ekyo ngenda kuyiya ekyokola bwe kibanga abaana bano basazeewo ekyo nina okulayika nimba yiyiza bwe babanga pulaani yaabwe yakulabika nti bannemesa nina okunoonya pulaani ebajja wano baagala bagobawo kakati ono beewuunya nnyo ono omulenzi atambula nnyo muganda waabwe omuto kuba kitaabwe omuto yamuzaala ulira bayi kati ngona mugambo waaye waliwo kino kikwano kye ekyazze oba ekizungu ekyo mwana kale ekyo kyankubye wala ekyana ekyo kikwano kyo neŋŋamba ekyana ekyo kati nze yosefu waabwe bw'okinteerawo namugamba ekyana ekyo n'okisobola kati olaba ebyana mbisa gundi gwe teweepika ebintu bera asobole ekyana kiteekebwamu ssente kale nga mugamba ekyana oba okyagala teri tabbo neera nkimanyi tajja kunsaba bingi ebintu by'abakazi tebiriiko limiti oba lusalosalo bw'atandika okusaba buli lunaku kyakyumuleetinga efirimu egenda maaso laba gwe bagambye akyuse mu nnyambala kwegamba ebisambi akanyuga bikanyuga eri abasanga be balonda kati ekyo nno omwami kye yamwagalako era eyo ennyambala gye yatunuulira n'akubwa amwagala nnyo bali mu lujja lwa sezaala we anti muzeeyi yafa sezaala maama yaliwo akanze kwogerako emirundi n'emirundi n'agamba omwana ono bakyuse ku nnyambala leeta tulabe n'amuleeterako okulya kati gwe nakumala nga tajja muliisaako kati kumbe n'embuzi ennume omuntu ono emulabyemu ekkubo oba nange embuzi nga yeeyongerayo ba gwe tonkanga naye ate oli kyekizibu embuzi waliwo byetunuulidde neeyagala okwogera firimu egenda maaso kakatuba tuli wano ogenda okwetegereza nga eriyo omusajja mukulu wuno atuuse waliwo omusajja mukulu wuno atuuse omwami bw'ajja kati nga mugambo waaye waliwo ekiwala ekyeru wano bandagiridde kibeera wano firimu egenda maaso egenda maaso waliwo ekiwala kinoonya n'ensi n'ekimu ebizibu ekivubuka kyajja ne kimugamba owaayi bagambye ekibeerawo waliwo ekiwala kyenjagala wano obadde okigamba kiwala kyeruyeru wano bandagidde ekibeera kati kumba ayogera ku byekiwala ekyeru wano mukazi we yaliwo omweru yawulira nga emmere etuŋŋununa egambo nga ki kati ng'agamba nena kyenjagala okyo kigamba naye nakkiriza enneegombayo mukulu kati mbwe ekiwala yakyegombye kati ekiwala kyazze ewaffe eyo kale ekitambula nnyo nga kibinyiga naaka
kati omanyi ono nakatudde mukwano gwakyo. Annange olaba okwagala omukazi omulungi mu bulamu bwo kuba kusanyusa mwoyo gwo, wabula ate oba weereetedde buzibu. Oyinza okufuna kye bayise everyday heart breaks. Kwata oluyiga si ya buloolo toddanga wano. Ojja kufuna heart breaks za bwereere. Kati kiki ate ogwana ssebo guvudde eri gummanyira mbusimanyi gunoonya omukazi omweru, wano omukazi omweru aliwo omu. Kati omukubidde ki? Muomuwala oyo naakaniyo kinaakani kyekyo ekisaasalala kyo. Maama olwovuma mukazi wange nagamba ekiwala ekyo kitambula kyonna kyonna kinyiga wewe kitambudde amagwe gula ebweru. Lwaki abavubuka tebakirippire? Bajja nakuyita nnyo mwennyina waakyo. Emirembe gyammwe ejjaggoma sijjaggwako gwe mulembe ogwa. Kati nga mugamba eyo ennyambala eriko maama teriyo nnyambala eyo. Kaakati bagamba omukazi aba wa musajja omu, naye omukazi bw'atambula ng'alaga obulungi bwe buli muntu yenna oyo omukazi aba w'omu. Kati yawasa musege oguterekeddeko abalala era ojja kubeera eno nga n'abalala eri we baba. Nze nkubuulidde olowooza ekyatwambazanga engoye zino ne tuggumira twali tetukuuma bbugumu. Mbunawasa wawasamu kyekyo ekinkutebbe si ya buloolo. Nagamba omwana mufunire engoye ajja yena akunyiza enankani ati olumu alabika tasaamu na bwamunda kubanga asagala nnyo n'asussa. Entuufu mama njagula engoye entuufu. Kati maama yatabuka n'amugamba omukazi ke bamukukwaneko ate nga batuma ggwe ojja kitegeera. Kaakati tuddako wa musajja mukulu aba ali wano. Muzeeyi ebintu byongedde okubanga sibitambula ku saidi yaabwe. Kati yalaba abantu bano beefudde bagezi naye agamba nze nkubuulire kino tujja kimaliriza. Olira bagenda bakolera ki? Bano balina okuvaawo wano. Ndi wano kansirise mbasiza akasiiso naye bajja kukinnyonnyoka. Kaakati pulaani eyo gy'ogambye naawe olabikira ddala ekirowoozaako. Laba ogukazi gwe baawasa guli ku kaana k'abandi mbugu kaweeke. Laba obugoye bwe baaganye. Akagoye kayambadde katuuka n'ono omwana gw'abadde azannya naye. Kaakati n'ayita kaana ka mutabani kabbaawe yitawo amutuma emirimu alongoose olujja naye oluba baalweza edda tagwangamu muzannyo. Gwe buli kaseera anoonya wamugundira, buli kaseera aba anoonya wamugundira. Tunuulira yero yangu yeyo kabyoyero bitegeera yera bulungi munnange olugumisa wansi bulungi. Efirimu egenda maaso. Kati aba ali awo nga kikwano kye sanyisa okulaba otuuse munange omukwano. Kati nga mugamba ekyana ky'omusajja ekyo sikyagalira ddala bannange. Mpulirira ddala nga kyantuuka wala nnyo saagala. Wakaana ako kantama. Ogwana buli kaseera gulinga ogulina ekizibu ogwo. Kati omanyi lwaki omwana oyo tamwagala?
lwakuba baawe awaana nnyo omwana oyo buli kaseera. Omwana ye musika ololo. Omusajja buli kaseera abeera ngamba omwana wange mulabirire bulungi anatera kumundeeteza simanyi munaaza mannyo. Kati ng'amugamba kyevola nze saagalya ddala bintu kikulu ekyo. Ebigere okuva eri ewammwe yonna paka wano omusana tegukwokya. N'amugamba naye ggwe tugenda maaso ne firimu yaffe. Twagala kubanga tumanya ludda gye biggwera. Bobo wenga tukalubiriza nnyo. Obufumu bw'ennaku zino bukyasoboka nange olaba nkozze enzigwawo. Ndekanze n'okundeka. Nzoyomba namugoba dda. Ya tukyagenda maaso twagala tube nga tumanya ludda gye biggwera. Dankeera. Kale no mu kaseera kano ono jjukira yali yakatuuka. Era munaamubuuza naye entambula gy'otambulamu olinga akamuluka. Ebigere by'okuuta ku kuba okwo kubuuti omusana nga gwaka tebimera enkyakya. Kati kumbe waliwo embeera ebasobedde waka. Era nga tebamanyi ngeri ki gye bagenda gikwasaganyamu embeera eyo. Antaata ayagala abaana bano babe nga bafumbirwa abakoye waka. Abalina okubawa eddembe. Kakati ssebo kano kamuddako ne kadoka kamuwa amagezi. Ne kamugaa temukkiriza ekitame abamezeeko kye mulina okukola mu musaayi nga muddo. Yero ayite mbuuza ludda gye yava n'addayo. Anyiwe gyali ewaka. Kati ng'amugamba era kitabani kye kiri awo batufugira awo bumbula. Abaana bano baali bamanyi nti bawonye maama waabwe oba yalagawa. Kati ne zijja zireeta kitaabwe omuto. Kati ebintu bigenda biringa ebikola ki ebitali birungi. Kubeefunza ayagala kubafuula. Kati ng'agamba nti omusajja oyo waali ayagala bafuula bafala. Naye munaaba temwerwanyeeko mu ngeri emu oba endala. Nze mbasaasidde. Kumanya nze bannange oba oto. Munnange. Embeera ye eri awo. Oba otomedde bannange. Seba ayagala bagende bafumbirwe kati nga tebanneetuuka bo balaba tebanneetuuka. Bannange nno buli muwala yinna waali ateekeddwa okuba nga afumbirwa okutereera. Naye toyinza kumala gava eri ne weefubutuka muntu yenna gw'osanze otyo. Mbogenda gwa mu bufumbo ejja funa obuzibu toli butegeera nno. Kakati munange bwe tuva eyo nga tujja tudde erudda aliwo abawuuta obuugi waliwo kuŋŋaana mu maka agamu munange kitalo nnyo naye munange ebintu nga bizibu baali bazze kulabika nti munange bakungubagirako omukyala alabika okuba niyafiiriddwa bba. Omanyi nga bw'omanya ebyekyalo omuntu waba afiiriddwa ab'okukyalo bonna bakuŋŋaana. Tugenda maaso nno ne firimu yaffe eno naye nga ntumiddeko nnyo okusingira ddala Tim Carter. Baganda bange mwena abali USA, Missouri tubaagala nnyo. Kaakati tuba tuli awo kukungubaga nga bw'omanya ebyabakungubaga ze kubuuza ku bafiirwa. Bane nga kitalo nnyo. Naye gwe naawe ekitalo kiba naye nga naawe obugoye buno. Obugoye lwaki obusalako obugoye ogula bumpi leero gwe bannange okuba baki. Ne maama naawe onsobera. Kati wano nyambadde bubi ntya. Ndakale tugambo oyambadde bulungi. Mpewo yonna ekufuuwa bufuuyi mu kirombe eti emala gafuuwa obunyuguvu bukutambulira mu butambulisi. Tugenda maaso. Nagambye tukyatandika butandisi nate nga bulijjo emize okwerezo oli ku VGM official YouTube channel yaffe ey'omulembe tubatumiddeko abatula kuva mu bitundu ebyenjawulo. Nkwagala nnyo Vanessa promoter Vaneke promoter nkwagala nnyo mami ate nga nkutumiddeko nnyo mwanyinazo omulungi omubwati Grace Montez namwe n'abagyekomerako ab'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo mwenna gye muli. Tubagamba nti enamba yaffe eri 0703415308 ayagala okwogerako naffe tugenda maaso mu ngeri emu oba endala. Bannange Shamira Lwanga tetukkulizanga egundi nga mwalaba n'embeera. Mungu abasaasire. Kaaka tugenda okudda eno abaana bagenda maaso n'okwegeyageyamu. Kati ng'agamba munnange jjukira okufa kwa taata kwalesewo embeera erabise okuba netusoomooza. Maama waffe ono bukyangajja wano jjukira talina muganda affe gwe yali azadde. Fuba nnyo okulabika nti taleeta olugezigezi okutuuka okwagala otulemesa ewaffe. In fact tulina okunoonya engeri gy'ava wano kubanga ano waffe ye mukyala wuuno na mwandu mu maka tazaddeemu.
kakati abaana baleri batandise tabamiruka bagamba amakale babadde bamwagala naye teyazaala waka wano. Abakyala bayinza okujja nafumba naye bw'amala okufumba najja atabuka. Kati baga tebajja mukkiriza kutabuka. Kati kumbe n'omukyala naye bambi ali mu kweraliikirira. Amaka gano omusajja yamuleka talina mwana gwazaddemu. Watanga embeera ejja n'emutabukira ab'ekikabe omusajja ne bamugoba ewaka. Ekintu ekyo agenda kikola atya bambi tamanyi bw'atandikira. Agenda maaso agamba maama abe ng'amusaasira amusabireko. Ng'amugagwe tofaayo ky'olina okukola abaana balage olaavu. Genda maaso n'okuleka ni olaga nti okyabazaala abaana bano. Abaana genda maaso n'okuba ni obazaala. Ye maama muto abaana balabirire bulungi kuba munnange ekintu ky'okuba maama n'okufuuka ow'olukaali kyanjawulo. Nagambye tukyatandika butandisi. Kati ng'amugamba ekisookera ddala waliwo eŋŋanda z'omugenzi ezaagala okulabika nti wano zaagalawo kubanga erudda waliwo awalimirwa n'okulimirwa. Kati ate ennaku zino omuntu nga banaatunda abantu nga banaakozesa ettaka basabira gwe saala mbizi kutwala. Njagala olabe ntugenda maaso. Kale eno yagenda maaso n'okulayika ng'amugamba gwe bali tobafaako abaana babaagala okuleetako ekifuba mu ngeri y'omu oba endala ffe tujja kulaba engeri gye tukolamu kubanga obuyinza weebuli n'ebiragiro ebigobererwa. Bwe tuva tuddako eri musajja mukulu Kasidi John Bosco ali wano omusajja atudde wano agenda mu maaso n'obbirowoozaamu. Abaana baaganye okusonga wali ekyapa kati abaali wano nga bamulumbye. Yempera Ruth original names akwereza nga nakatudde kiki kati kino kyayimirira ng'ekyagala omukuba. Taata obadde tukunoonya wonna nga twagala tukulabe. Kati mutuuse butuusi mumbuulira kye mwabadde mwagala kuŋŋamba muneesimbyeko mujagaladde ninga atali kitamwe. Taata waliwo ensonga gye tukwagaza nokumbuza nedda kati temukyambuulizaako ddala mundanga omuntu okusibwamu amaaso. Ebintu ebyokubuuza ebyo nabyo era tekikyaliko gundi naawe kennyini olinga atayagadde tubuuza. Mwe bana kale oli otya taata abadde atandise ottabuka omanye olumu atabuka n'ayogera ng'ejjembe mu nsuwa. Dade tukwagala taata oli otya olumu njagala. Efirimu egera maaso kiki kimwagala nkole kiki kaakati nga babuuza naye kyamazima kiki mwagala mbakolere. muli baana lwaki abaana mmwe temwagala kuleka ni muve ewaka wano owulidde ogamba nti bawala bange tetugenda kuddayo oba tuddayo ansa ntono nnyo taata ngemuŋŋanti eziraodi kaakati abaana babuuza kitaabwe ebbanga lyamaze ng'akyadde ku bugenyi ekyokudda gye yava akirowoozaako atya. Yalabira ddala ng'abaana bano baagala kuyingirira nteekateeka ze. Abaana ne bajja bambuuza ddi lwenzirayo. Tomanyira naawe gwe omunagamba oli wano owooza oli kalimagezi gwe oleta n'amagezi agatunda ewaka n'ogaa tujje tuwambe wano awantu abalemye okuwamba. Kaakati tuba tuli awo ogenda okwetegereza ng'aliwo ayingiddewo. Waliwo ayingiddewo. Waweewo kiki bebi anti yamusibisa enviiri. Bannange taata atabuse. Taata atabuse ajja yenna abuuka alinga salambwa n'okuluma aluma. Wangi? Kali nga mugaasooka okakkane. Firimu egenda maaso. nomuzira okumbuza nti sebo abaana bambuuzizza ddi lwenzirayo. taata olaba kyena Okiraba ekintu kye nagamba taata. wala bonno basusse N'agamba abaana abo bameze. Awo muzeeyi abaana beetaaga kukwata mu supiidi nnene gye badduka. mbayamba eranga Abaana supiidi gye badduka nnene nnyo basaana kukwatamu. simyomyude kati kamba myomyule taata Kale bwe kiba bwe kityo nga bwe kiri. ekirala kye bafumba Abaana abo bayinza okuba balina kye baagala. kangoose omukisa guno nyaba Ekitegeeza bwe baba nga balina kye bafumba batufumbira akalimu obuwuka. Tulina okubayiyiza ng'obudde bukyali. Bwe baba nga bali mu kutuyiyiza naffe tulina obayiyiza ng'obudde bukyali.
tugenda maaso. Muzeeyi n'ayingirawo. Mumbuuziza ddi lwenzirayo. Kwegamba obugenyi bwafunye n'ekkomo kati. Obugenyi buli limited. Omuntu abaako n'ekkomo waakoma okukyala. Mwagala kunzizaawo eyo gye mmanyi gye nava. Muzeeyi alina ekyama kye gye yava yewe yatundawo. Tayagala bagamba nti yajja kuwamba. Kati mumpiteko. Mumpisaamu mutya amaaso. Mumpisaamu amaaso nze omuntu omukulu mwagala kundaba mu kiwalaata. In fact ekiwalaata yakikweka. Firimu egenda maaso kati. Taata tusaasire tubadde tubuuzaako kabubuuza twagala mumbuuza lwe naava wano mwamwandeeta bwe nali nzija okukyala wano nakubira n'essimu bwe nabagamba nti nzize kumala ennaku meka oba nkyala ennaku meka ye bukyankyala mwakampa bugenyi ki gabalemu okunkolera ekintu kimu ekirimu amagezi mufumbire olemedde wano. Omuvubuka yasibye enviiri bweba mu motoka ze zino ze bagamba ezitandikirawo yadduse dda. Taata totutabukira. Totabuka taata. Sitabuka nkoleki. Tubadde twogera bwogezi. Okay. Bwe. Efirimu egenda maaso. Obaddeeyo n'ondowoozaako okujja. Kakati munnange nga bw'omanyi bambi omukyalo ono yali afiiriddwa ba. Kakati nga bw'omanyi ebyekyalo. Sebo omukyala gundi yajja amulabeko. Kati ono yasooka n'atunula ebbali. Nakimala. Namutta. Ogenda okwetegereza omukazi ali mu kwewaana. Yasooka n'atunula ebbali. N'amugamba nti nze yenze ekyange kyaggwa. Kati omusajja wa mutuga. Nagaana balamu omusajja ono obukodo bw'alina. Ninga kamutte busi eby'obugagga ntwale. Naye ekyo kye wakola oba kyali mu kumagezi bannange abasajja nga batufuukira ekirala. Bannange eri eddaame wategedde we liri. Kati eddaame talirina. Enjagala gye yali anjagalamu n'okuteesa kutwali tuteesa. Wulira. Sisuubira nti alina kye yateekamu. Kaakati eddaame nze saafaayo. Buli kimu kyonna. Kubanga omukwano gwaliwo wakati wange naye. N'amugamba nti omusajja yakujja gye yali akutadde eri mu kibuga mu nnyumba ey'ekibuga. N'ojja wano mu kyalo. Gw'oyita omukwano ogwo. Ebyo by'oba ovaamu naawe. Kati ng'amugamba gwe tofaayo. Kati gw'oba wamugumira n'abalala. Ebyo obanga omusajja biki byonna byonna gwe bagenda maaso n'ogumira bbaawo. Nze wange sobola mugumira. Era singa nze nali ggwe. Ebyo abasajja bye bateeka mu kyalo n'akuleka mu kibuga. Simanyi ye n'asigala mu kibuga. Senga namutta dda. Kaakati ne yabadde agenza okutwala laavu. Ono Sezaalo aliyo omupya mufubutuzi. Bana. Kambuwa. Kino ekisajja nakyo kiringa oba ekisiibirira ennumba. Ekisajja kikambwe kiringa ekitalina waya. Kati yo omuntu anaagwako dde mu kwagala. Egenda maaso. Kati ono yakwata muwala w'omu. Bitaako. Muyinza mutya okudda eri ssebo mwekubana mwagala kungoba. Mwagala kungoba mweyita ki? Gwe sirika. Ne bakwata kano. Kaakati. Muzeeyi ssebo yakwata muwala we. N'amuleeta mpaka eno. Kaakati tuba tuli awo. Mubadde kikuddewo. Ogenda okwetegereza. Ayagala mutabani wa wano. Muleete kitabani kyo. Owa ina katudde ono yaniko ne kitaffe. Kati tuba tuli awo maama n'avaayo. Gwe sirika. Ono ate abuggula ki? Gwe nnyabulita kitabani kyo. Kitabani kyo kiri ku mwana ono kimwagalira waka ewaffe. Lwaki tekimuwasa kati omwana mbadde mukuleetedde? Ennaku zino obufumbo bwafuuse wasoloteepo bwakutipa butipinga gamu. Kati ng'amugasooka ombuli omwana wange kikyakoze. Kumbe kiri eno kiringiza. Kyabadde kyaguze kabalagala n'essumbuusa ezajjo. Ne kizitwala ng'ebirabo by'omukwano. Kati ng'amuga tosobola kuŋŋamba nti mutabani wange awasa akatundu birwako. Akakazi konna kaako kaakalakala dda n'embirizi zikali kungulu ziringa mmuli.
gwe okugamba omwana wange bw'agenda kwagalako akantu nga mugasisobola temuddamu kutusirwalirako abwe ngamba mukazi wo mukamuganda we yafa yaloga bana abaana ng'amugamba nti munnange maama w'abaana bano maama w'abaana bano yali yabalugaloga muka kitaabwe mbu yabaluga n'abalekera ogusiraani ogunene teri muntu ayinza bawasa bw'oba wasoba ogenda kweretera kizibu nze mubaleetedde wuuyo temumuzza mpozi nga mira kyemunjagaza ngambye ate kati godda ku gono obulayo okufuna kikino kiri eno kiringiza bamuleese kati kumbe kyo kirengera masavu meerere gwe wenyini ekyakuleeta ewa muganda wo tukimanyi bulungi nnyo wakusirika wava ewuwo n'oyo omwana wo nga mujja muzunga watundayo yonna wasigaza nyumba kati bannange kumbe kino kyali kimumanyi kati kyagenda ne kimulangira ssebo tojja kutumalako mirembe wano otandika otuwasisa abaana ku mpaka nga tetwetegese gwe kennyini nnyini olabika onoonya na kubba waabwe w'abaana bano lwaki abaana oyagala bafumbire ku myaka emito ssebo otuvire buviizi ove wano gye wava watundayo twakimanya oba abaana bo tebakimanyi ndi wava watundayo kati tolaba nti musajja ono w'amalivu yali yeefuula omukambwe kati ate eno jazze bali bataamu batabufu egenda maaso kakati oluvannyuma nga tugenda okudda ewa namwandu yakulekera namwandu nga taleeta mutabani we ng'amugamba kitaawo talina kintu kyonna kyeyali yakulekedde kuba waliwo ekiraga nawulira alina kyeyakulekera kuba twaga tube nga tulaba ennyimbi buli kimu tutegeere ekyapa kyo kiriwa n'endagaano begundi eddaame kati ate ebyolumbe bikwata kinene nedda gwe kitaawo talina kyeyakulekera kintu kyonna kiraga oba obugabane bwa buli muntu teyakulekera nedda kati gwe naawe olinga atalina makulu baba tebakulekera oli awo olinga luwonzi wemba tebalina kyebandikira siba na makulu wemba sina kyebandikira siba na makulu kakati munnange oluvannyuma omwana akwata ekkubo abaako ekipapula kyajja mu nju ngadde eno mu ttale wadda mu ttale efirimu egenda maaso ebiri mu kiwandiiko kino biki kyekibuuzo biki ebiri mu kiwandiiko ebiri mu kiwandiiko biki efirimu egenda maaso kakati munnange kano kaganda ke omanyi wabayo abaana ab'obuwala naye n'omwana ow'obutono ngokolayo owa ekikyovaawa obwedda mbadde nina byengenda maaso n'okwetegereza kweni lwaki otuula nnyo mu nnimiro kati nga mugasooka olabe omwana ono kitaawe embeera bwe yali emutabuseeko waliwo ekintu kye yamuwa kati maama ekintu kino kyabadde ayagala kikino kiri mu buwandiike kati nga mbuuzizza maama n'aŋŋamba nyodde awo mbu simanyi endagaano na biki nze ne mugaati wali kintu taata kye yali yampa naye taata yali yampa ekyo omukyala oli twamulidde nga yeewaananga bwe yasse bbaawe oba bbaawe bwe yamutta kyokka nga talinaawo wadde ekyo kyonna ekiragaani yazaala omwana kati amaka gano aliwo nga munoonyi wa bubuddamu naye takimanyi
kani tujja tudde eno musajja mukulu yuno atudde wano emigga egyo giyinza tuyambira dda kati ng'amugamba naye abaana tugenda bakola ki ekinaabaleetera okwetamwa ewaka tubagaye bafumbirwe baganye kubanga omwana ow'obuwala onoonya w'omugobera nga yatambudde n'afuna olubuto owulidde ekyo kibalemye kati bwe tuba nga tubagobye bwe netubaga bafuna abawala ne babasajja ne bagaana kati tubaseeko olukuunya tubakuba ekibooko koyo tunabakuba kinaatuyamba kati mmwe bavakuluzi obwedda mukolayo ki obwedda kati tandise batulugunya bakuba ekibooko yayagadde ebifumbirwe byaganye muganye okufumbirwa muganye okufumbirwa lwaki temufumbirwa mutya okufumbirwa mutya yayitawo kali kabadde kaduse tata tujja fumbirwa lwaki temufumbirwa lwaki temufumbirwa kyangu wano kino ekyentumbo kidduse kaakati tugenda okudda erudda omukyala alina ebintu byajjeyo ebikadde bino ebyedda alina ebinanka byajjeyo ebikadde byadda alina byajjeyo ebikadde byadda biibyo mwakebera alaba oba omusajja alina ekintu kyonna kye yaleka wano omusajja talina kye yaleka omusajja talina kye yaleka mu bipapula bino omwana yalina ekituufu kyokka yamweganye yakebera buli wamu wonna bannanga abakyala bano balimu essanyu ddiini nnyo ery'abaami naye omukyala ate alimu amaziga g'omusajja togalabanga sigambye mbw abakyala bamwe bakyawe nnyo naye abakyala bannange si bonna nti babeera bajja kufumba mulimu bali abeggama enkuba abanoonya we bakola ki egenda maaso kiki ekiddirira omukyala ono kirabika ekyobugagga kye yali ayagala maka gano era kirabika amaka gaganyi kaka tuba tuli awo tugenda okwetegereza ekivubuka kino nga kikomawo kitabani kya gundi ndi ntya stole kiki ekiriwo wetegesi kiki mwana waliwo ekindi mwana leero mbadde nze nga nakyenjagala obaliramu mwana kakati simanyi engeri gye mwana simanyi bwe nkyogera naye muganda wamu naye ekiganda kyammwe kiri kiddeemu anti kiziwe kyona anti simanyi linnya agamba kiri ekya kakati ogamba kino kiganda kyaffe nayinza okuba mwana kimu kibadde kintawaanya kiddeemu nakirabalaba lulene nga kiddeemu ekyo mwana nenga bankoze otya kati ate oyogeredde ku poliisi we tukikuuba ekituwonyeza nekitutawaanya katukikuyitire mwana gwe sooka oleetono nakayo kireete kireete addiwo enzija wano mwana olwenzija ebintu mwana biba binsobera mwana kati kimuwe agenda kitutaasa ekyananga kirinedde kijja kuba oyo si kyekyo naawe ofunye bufunye katengo neyo yemaali eriwo bwembadde mugamba ki mmere eyidde jaswe tugamba waliwo akamera akayidde bayogera nno nabo batya ani gw'omanyira munumirako obunnyo omukyala oli alina entambula ya kisajja naye nga mukyala era weeyogera ebigambo ebirumira ku saidi yakubirawo engwala alinga w'amagye muzungu waki oli omuwala muzungu muzungu gwoyagala sokoje genda yanguwa katumuyite omukyala gwe baliko bano nno omukyala oli bamuyita maama omuzungu kaakati tuba tuli awo genda okwetegereza sooka oveewo tuviire kibooko mpulira ziwunya yanguwa
yangu wa soko tulemu katono mbadde na kyenkwagaza ulina kali ata kati gonna katudde kiche kiri eyo bagenda kye kiriyo ali wano muzungu ne gwe mwana gwe simanyi bwe nkyogera we tujja okutandikira wano okusobola okumanya ekiddako tubagala nnyo mwena abatwagira VJM official eno wetu begenze abankuumire